eyampita yanwanira tosobola kunnumba n'ogendera weera nkiddemu ebeera nsobi yange okwanukula kubanga eyampita yanwanira tosobola kunnumba n'omalako omwaka n'omala emyaka 2 nga tonnamulaba nga buli gwensaba naye bwafuna response mbwangu bwe kityo n'oyo annumba naye era afuna response in the appointed time. Pastor Bujjingo yagamba nti nga bw'omulabye yaga nti nze buli anjogerako takufundikira buki bulungi abamu ne baseka tajja kaliva twale eri oli musero bekibi kino ebirala naye nga sinayogera ku nsonga Pastor Bujjingo gye yayogerako mukama wange ngenda kwogera ku full figure ngenda balaga ka video ka full figure ng'ali ku national television ng'ali n'ebigambo byayogera ebitawooma ebitali bya munnyo kubanga Sote FM munnyo yes ate omunnyo kasita gugwamu ensa ne bwokola otya kasita omunnyo gujabuluka ne bwokola otya oba tokyasa kukyusa munnyo ogwo njagala mbalaga ka video nga full figure ali kumpeewo ku Soloti ne bye yabadde ayogera ndabye ekikazi kino ekitunula nga ampuza oluguudo tokyogera linnya kati nga sikimanyi linnya era sagala kukimanya kikutte obugoye bw'abaana bato kikweka pisa embu kyagala nakyo kirungiwe wadiba oliawo osingana kiwejo okukyuma embalanga sozo zegatta wali wetega musumba ate yenyinyala bwongamba nti wakolanga make up mulungi nnyo mu musumba nga ngamba badnanga onyumye badnanga oli mulungi nnyo nze mama mukwano Soti TV ekubanja wadala oni wano ajja noyenda ku bakozi bonna n'oliba n'olemwa nowetega musumba naye yenyinyala oli mukulu ozaala musumba gwe wajja ne weyerusa n'olowooza nti oli mulungi ebizigo byakuboola wano linga zebula crossing ombiri gwe yaluka ko tubadde tuli kuma waliwo omuntu akunyiza nze kati speaker nkubulire ensinde bwekyuka ng'ekyuse wadde omuyaga guyita sina lunaku lwensubira kukozesa musumba Bujjingo kabeere makula mbajjukiza St Mary's High School Migadde bw'ova ematugga bwoti n'ogenda obuwambo bwoti waliwo otuuka Emigadde waggulu ku faamu ya Mutebire buuza ku faamu ya Mutebire ku Bombo Road okwo waliwo essomero bayita St Mary's High School Migadde omuzadde wenna emize giwulire giri mu masomero n'ebirala ebiriyo naye nze Dr. Tiwe mbagamba ekigambo nkyekakasa twala omwana asobe ku O&A level bw'abanga alina talenti yonna ajja kufuna basale omwana atrainingibwe mu kkubo lyatalivaamu paka lwalifa kubanga omwana mu budde bwe obw'okumakya mwe tumutrainingire ekkubo lyatambuliramu paka lwalikola atya lwaliva mu bulamu bw'ensi eno bakubite ku 0752 46 78 27 oba 0773 19 05 St Mary's High School Migadde bakubire ko twaleyo omwana wo obwala n'obwobulenzi olambule essomero kifo kigazi waliwo ebyemikono bayigira kuba curriculum yakyuse ekimu ku kitawanya full figure lyekkubo ly'obulamu lyazze nga alambikibwamu bambi nsobola mufuula ekyokuyiga nga simutyobodde oba nga simunyoomodde ne bwanalaba vidiyo eno kubanga asema tasanze kunvuma full figure tasobola kunvuma ate abanvumira ki ndi mutabani bwe kati oyinza osaama amanga aleekala n'omwana we nti obuvubuka bwa full figure yabuyingiza mu bantu abawemula abavuma abamalaga esanga babagadde abafuka ku kkubo abeeyamula abataliika agamba kati olwaleero nankubadde mukama amuviiriddeyo n'amuggulira oluggi kubanga mbabuulira mu Uganda omu ku bantu abakyasinze okubeera okuyingira ofiisi ate bw'aba atuukewo omukulembeze ng'amukubira n'essimu ne boogera ate ofiisi gy'aba akyasigaza okuyingira omukyala Nakangubi Jennifer full figure kitegeeza nti full figure akyalenjinga n'abantu abalina diguli abatasobola kuyingira kwennyonnyola kukola interview full figure ayingira pulezidenti ewa Muhoozi ayingira w'abakulu bonna atuuka everywhere nga takonkonya kasitagamba nti nze full figure naye bambi olw'ekkubo lyazza trainingibwamu kubanga Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu kati full figure nankubadde yalokoka nakkiriza Kristo akyalina omutawaana gw'ekkubo kubanga ekkubo lyazze nga atambuliramu mwe muli amazima gazze nga aliga amazima ago tugalabira mu kigambo obulamu bwalimu Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu ne Setaani alina ekkubo lye n'obulimba n'okufa kati full figure kisobola okubeera ekizibu ennyo ku myaka gy'alimu okukyusa ekkubo ly'obulamu bwe kubanga lyamuva buto
mubulizi kyava agamba nti omwana mu training mu kkubo ly'atalivaamu ne bwali baakaddiye. Kati ekizibu kyekyo nti n'abaana bazadde abasigira ensigo embi, okuwemula, okuvuma, era tekiba kifaananyi kirungi. Soloti kumuwa mulimu n'akeera ku makya n'akola n'ayogera byola byayogera n'agenda wali n'ayimira mu maaso ga Simon n'awemula. Kati omwana omuto yamulabye wali n'addamu n'amulaba wano. Ekyo liba bbala eri obulokozi. Yesu yalyanga n'ababi, ekigendererwa kyali kyakubakyusa, era bangi bye yakyusa omuli ne bazaakayo abawooza nti baalaba obulungi bwe ne bamuyita ne bagamba nti sisanudde ngenda mu nju yange, ne beenenya ne badda eri Kristo. Kyokka ffe fuulu figa tukonya mukonye kubanga tumuwaana. Tumutya n'okumuta naawe mula ne mudduka. Fuulu figa tusimba nze ne bwagunsimbamu ate agenda kunkola ki? Kati Setaani fuulu figa ayingira ebintu by'amawulire nga mwana muto. Byajjanyumya muyigozi babe baseeko baba basuze bweru bawe mulago bagadde bali abatambula bamusaddemu awo tebitegerekeka abuzeemu awo acyankalanye akomyewo awe mula ayingidde nuupu bavumye bawe mudde ayingidde n'ali mu finali. Naye olw'okuba ekkubo lye lyazaayitamu libadde lya bubi, amazima gali bwe gati nti fuulu figa okujjako willingly nga ye yeewaddeyo eri ekkanisa n'okusaba Katonda n'okwenenya n'okukwatibwako ng'omuntu eyafedde. Omanye engeri omuntu gy'akola ku mulambo oba omuntu gy'akola omuntu kwaliko oxygen, si gy'akola ku muntu eyalina ekiwundu ku kigere. Lw'asobola okuyambibwa olulimi lwe ne lusangulwako ebigambo ebyo n'abeera transformed. Ekimu ku kintu abantu kye basinga okunyooma kye kigambo Pawulo kye yayogerako nti be transformed not conformed, nti mube mukyusibwe so si kwonoonebwa n'omulembe guno. Kati fuulu figa baba yayonoonebwa n'okuwemula n'okuvuma ebiri mu kkubo ly'abayimbi byazaatambuliramu n'obwamalaaya n'okweyambula n'okukola kikuba fuulu figa audio ze yasooka okudda nazo zaali zakwemula ng'alaga ng'ali oba yeetunda n'okwetunda nga bintu bibi nnyo nnyo nnyo. Social media we giraba olugamba tanso mukoze ayingidde nuupu. Kati watuva mu mazima tuddako obulamu. Kyokka obulamu life has a lifestyle. Kati lifestyle ya fuulu figa nze mbeetegereza nkozeeko nabo. Life ya fuulu figa erimu ekigambo lifestyle ne lifestyle ya Ashiba akogera naye ebigambo bisatu netamanya ng'akuwemudde ng'akuvumya ekigambo ekinene ng'ayogedde ekigambo ekiwuunyisaawo n'okisoberwa kubanga kivudde mu kamwa ke. Kakati njagala tunnyonnyolegana ekigambo kino. Fuulu figa kasita ali mu maaso ga musumba alina ekkanisa, naye singa ffe twongera okulaba fuulu figa ng'ayogera ebigambo ebyo atende ku social media n'agenda awemula, taba mukozi mulungi era taba kyakulabirako kirungi, era aba agoba abantu bangi ne baakola n'omu studio aba abaswaza. Ekyo tukissaawo. Pastor Bujjingo yagamba nti buli muntu anjogerako afundikira ali bubi. Weegenderezanga omuntu ayimiridde mu ofiisi ye, kubanga abantu abo boolabanga bali mu kkanisa ye amaanyi agabakuŋŋaanya y'amanyi gy'akola atya gasa okuba ag'obwa Katonda. Nenze kiyandaganda nti musumba wa Katonda kati abaako amafuta, era bw'ayimira mu kifo kye weegendereza okuvuma ng'omuntu ayimiridde mu ofiisi ye. Emu ku nsobi y'abantu nga bazaake honorable kwe kuba tebategedde maanyi ga buyinza. Nojjo osanga oli omukulu Kyagulanyi Robert Ssentamu yali ku BBS n'agamba kati kale notuna speaker tamanyi oba muzungu oba muddugavu ajerega n'omukazi gw'ajerega babadde ku level y'emu by'obufuzi n'ate kati n'afuuka speaker wa parliament. Kitegeeza ayambadde ekyambalo ekirala. Honorable zaake abanuupu Anita Amongo bamuyita kazungu era ne basanyuka tukijereze simanya yakwata mu kizigo n'asirira ne baseka. Muganda wange ojja kwereetera ebizibu. Tofuma walujja okutte ekifaananyi Joe Museveni beekubiza ekifaananyi ne Muhoozi ne Mama Janet n'abaana baabwe ne mukyala wa Muhoozi. Kati abaana ne bakwata ekifaananyi ky'ebigere wano ne bateekayo mbulaba agagulu galinga ag'enjovu balina ssente nerengera agagulu lengera ebyala. Oyo akyogedde obulamu bwe babukomyawo kubanga oli gwajerega mukulembeze waki waggwanga. Njagala obbalabula muganda bino bye mbagamba bya bwa Katonda kubanga guno gwe mulimu ogumpeebwa okwogera nammwe abavubuka mutegeere amazima ga Bayibuli ne Katonda kyatwagaza okukola. Toyina buyinza buvuma muntu ali mu ofiisi. Toyina era omuntu ayibira mu ofiisi ye bwanaga nti buli anjogerako afundikira ali bubi.
ekigambo ekyo tokizannyisa kubanga no wanda na bonna abamwogerako abasinga n'obulamu bw'enkya kikulu asobola okuba alina ensobi naye omuntu ali mu ofiisi ng'ayambadde ofiisi ekyambalo tumwegendereza nga tudiringa naye kubanga ekigambo kye kinywerera n'eggulu likiwuliriza wadde yali mu nsobi. Waliwo ebibiina ebitwala abaana ebweru eby'abakadaama naye biina ekitongole ekibigatta bakiyita Employment Service Unit kyekivunaanyizibwa okubalondoola. Oluusi bakadaama mufuna obuzibu mufuma mu 7 naye ng'ate temubuliddwa okumanya kikulu totegedde wa gy'olaga mulina kugenda mu Employment Service Unit but you know what bakiwa $2.25 zokka omwezi omwaka n'abakozi 4 ate nekiweebwa eddima ery'okulondoola bakadaama ono bamumenye okugulu oli agenda kufa oli yafiiridde eno oli yakoze ati. Minister of Gender and Social Development badde mbasaba ekitongole kino mukyogeze ssente gavumenti ya Uganda n'abavunaanyizibwa mwenna ekitongole kya Employment Service Unit kubanga abaana baffe bano abagenda ebweru baleeta ssente nnyingi mu ggwanga lyaffe era baleeta ebyenkulaakulana bingi mu nsi yaffe kyokka batafiibwako nabo baggwamu amaanyi n'okulaluka mu bongere ensimbi. Sign out.